Eirwariro nibombeka mu Ruhimbo Town Council kandi riza kwetwa Ruhimbo Muslim Hospital okuha obuhereza omu by'amagara ahabwa abantu ba Isingiro n'aheeru yayo. Abachurch of Uganda bina ruharo byonna services gezi ate bakyalidize to mu kujjanja b'amaaso ne galubindi gitusigula nange nina muwala wange ali Kibuli amaaso bagakumanga ina kwambala galubindi era ginzigula nezogerere bakuwa mbadde sikimanyi era omwana wange gye yamalira n'obwo gye yamalira aha mu ruharo mwe mwalabye nga batusosola kakati naffe twetaaga eddwaliro lyadde ligenda kubeera ku foundation body ya Uganda Muslim Supreme Council oba ey'Obusiraamu naye tirigenda kusosola mu kujjanjaba abantu bannayuganda. Ekyombeko kiriyo nikyombekwa kandi obwahati kyahikaho barikushakaarira. Era njagala kubeebaza kuba sente zammwe omuganda guno gumuwa ne sente z'ebbaasa esente zikoze omulimu bwe mbasibeebazizza ava muli az'amaanyi. Nange negatta kuboogeza abakulembedde nga nkunga mwenna naddala ettwale ly'ekyalubambula mbakunga obuterekaayo bannaffe bonna mbatuuseeko receipts ezo ez'omutwalo ogw'okuteekateeka fundraising. Hona haronzerwa obukiiko oburabe nibukora omwoga gw'okutwisa kandi aba bashabirwa okukora n'omutima gumwe kandi n'amaani. Mumaze okukitegeera nti pulezidenti waffe ow'eggwanga omukoro kati guli national oba gwa ggwanga lyonna nga Uganda kuzimba ddwaliro nga bwe mumanyi ne United Nation gye tuli tugenda twagala kulaba kamandanti nga tuyitira ku mukadde waffe RDC lwakuba eddwaliro eryo insha Allah bwe libanga nabyo limaze okuyimirirawo n'aba United Nations tujja kubeera nabo nga basembezezza eddwaliro nga libasemberedde kundu kifo ky'okugenda embalala bajja kuba bagenda awo nabo twagala kubatuukako tulabike nga nabo tubeere nabo tomanya. Gasha kwa Ruth Nuwamanya.